ng'agenda kumufaako. Emabegako? Nga mbeera ki eyo? Ng'ali atya ddala? Ogambe nti nga simanyi nti yafuna obulwadde. Ekintu nga kijja nga kimunyoola. mu lubuto? Mu lubuto. Ne yeesika. Nga buli ky'omuteekayo kyazza nga adduka n'okufaako obufi nga yaggwako n'ennyama. Nga bw'omukwata ku mibiri oluliba lugenda bugenzi. Naye ez'ennyumba nzino ez'eddagala zo gwe olina obba nazo transport. Kati ez'eddagala ekitegeero kigende bulungi nnyo. Emyezi 6 abantu 2 gwe n'omwana wo. Zino kubaako n'omutwalo ogwaku 5 zikutwala ku bbala 5 zikuzza. Eyanza nnyo ssebo tweyanzeege. Kati na ssente ezo z'enkyayina wano giri emitwalo 9. Emitwalo gino 9. Yenyinza kubuuza ki kuba ebintu si byangu. Eddagala limira budde ki? Bulina kumera emirundi 2 oba gumu? Mira omulundi gumu. Kati bw'oba tufunye kyakulya eddagala eryokola tolimira likunyola liko kikola otya? Nze nga nze nsobola okulimira nemba nga siina kyendidde naye omwana. Tweyanziza nnyo tweyanzeege obugabirizi bwammwe tweyanzeege. Si katono kunze si katono munnange mbadde sirina. Kati ogezaako kweyongerayo, simanyi oba ayinza okuba online kuno naye omukyalo ono Madam Mimi ono bwe yalaba story yo n'ayogera ku byokulya n'agamba tukomewo tukuleetereyo ku bintu by'okozesa ebyokulya ewaka. Stuart tusemberezeeko ku bintu ebyo n'abaako ebintu bye yatuwadde bye twagala okubanga tukuwa wano, then n'ayiweerezayo n'akasente nga bw'oyogera ku ssente eza rent mitwalo 3 buli mwezi nagamba tugisobola emyezi 3 egy'ennyumba y'emitwalo 9 oyingire abaana obajje mu mpewo. The same thing ninawo wano omukikwano gwange omulala bamuyita Debbie ono naye alina gy'awangaalira. Yaŋŋambye nti omwezi ogunaabanga guggwako nnaku z'omwezi olunaku olusembayo mu mwezi n'olunaku olutandika omwezi ogujjaawo ajja bbaako embeera gy'ateekawo naye yagambye ayinza okuyambako ku byokulaba nti ofuna w'osula. Ye yasuubiza tanababbeera ng'akola be actions naye mwesiga mukwano gwange ono Debbie naye ajja kubanga naye abaako kyakola twongere kubanga tumuteera mu ssaala kuba naye alina gy'akolera ebweru ku mawanga. So Stuart tusumulireko wano Stuart kansala to be bane no promoter Stuart yaliko promoter wa Johnny Black era abantu abagala ba promoting abayita mu bya music abagala ba promoting. I know mimbi ompya gwe bayita Josh Jamaica promoting abayimbi bangi nnyo. Tulina Johnny Black nani abalegwa nga berimanyi bewayambako oli ranking lala ni wongo Rema ni namakula. Bane wagona okupa story ya Rema namakula. Omukyalo no gomulaba yamanyi story ya Rema namakula gye mutamanyi nga ne Kenzo tanaba kumumanya. Era amanye enkolagana ya Kenzo ne Bebe Kulu yali etya naye yagano binyumiza ono golaba. Naye enkolagana ya Kenzo ne Bebe Kulu ne Zuwena Rema gyasoko wangalya bitundu byeboyogerere ono ne story ate yamala nagicho ginyumi. Kati so omukyala Mimi leka ono wansi yaŋŋambye kuba yampokoledde list wano nangamba omukyalo oyo genda mutwalire sabbuuni ntubisumulula nga tebiwera nga batubbi abaholosero abantu bamanye babisibye ate tuli eri bbali oba batwongeddemu nanga nsobola nkufunira sabbuuni ono abaana babasobola okunaaba n'ebiddako tweyanzeege n'aleeta emiti gya sabbuuni 5 nanga nzije ngula emiti gya sabbuuni gino 5 ngireete natuwaayo stula natuwaayo akawunga kaako keeyogerera netakogerera nnyo nti ziri kilo mmeka naye batugamba 10 oba ziwera abaholosero oba teziwera naye natukolera akawunga ako 10 kilo 10 abaana basooke bali akawunga yaŋŋambye akawunga tekatama ebijanjalo biyise netutuuka wali twamubalidde ekijanjalo 10 tugenze tutuuka ku holosero nga bakitunda 18 ekijanjalo tuyiye ekijanjalo ekyo oba kye bayita masavu naye kyendishuwa si kyakulonda kyamulembe kwa lwe badde bikawa ne bbeyi ne tugamba teddala kijanjalo ne mukyala Mimi kyajja okulaba naye akola eki naye sanyuka ekijanjalo so kino ne tukireeta kino ki omunnyo yagambye tugule omunnyo
twambalidde omunnyo guno ogw'ebitaano bitaano. Kati tugenza otutuuka eno ewammwe. Tugenza otuuka ewammwe eno ng'omunnyo waliwo ogw'okupima. Tugenza olaba ogw'okupima nga gutuzanyirawo bulungi nnyo okusinga guli mweru baaba. So ne tugulayo omunnyo guno ziri kilo 2 bapima endoza half bano. Tugula kilo 2 ez'omunnyo. Ne tugula sukaali yo tusobodde kufunayo kilo emu bannaaye. Kilo emu eno kyemajja kugwawo mangu nnyo naye tusobodde kufuna kilo emu ya sukaali gye tutaddeko. Teyabaddeko ku listi ya madamu Mimi. Sukaali teyabaddeko ku listi ya madamu Takaabe. Tamutwala ate n'akaaba. Ayinza okaaba ogira omulekawo okaawo. Kati teyabaddeko sukaali ku listi ya madamu. Ebimu tebyabadde ku listi ya madamu Mimi naye twafunyeyo omutwe atuwaddeyo omutwe ne tuleba 270. Tugenda tujjayo obusente buno ne tugenda twongerezaako gano majaani. Kwala yingo kweta kasukaali nga tekuli majaani olusawa nabayinza obutafumba buuje era ne baagala okufumba kyayo n'omukalu. Tufunayo n'amajaani ago. Kino ki? Kati so tuna bwe tuyitidde awo. Netugamba wayogera ku mukene. Tugule wano ekiveera kya mukene ali wano atemagana bubi nnyo wa silver. Sasa tuleete mukene ono. Tumumulaba mukene ono. Kweno natero va mu supu abeera awerako ng'omwana yasobola okuwutayo okuddamu mazzi mubiri. Bw'otunuulira obuntu nno buno butono naye se bututte ssente. Abamanyi ebbeeyi ya sabbuuni mugimanyi. Kuba tuguze emiti gigi baba muyita batya naffe tuguze sabbuuni. N'omunnyo na sukaali n'ebirala. So ku listi ya madamu Mimi wano yabadde yawandiise lisi yakoze wano eyiye nga yakoze omunnyo nakola sabbuuni nakola posho nakola beans kati ebyo bye yakoledde. So naffe tulina bye twongeddemuko. Kati omukyala wali badde olindako muyonsa ojja bbo otusse YouTube soko omulindemu nko muyonsa teraga bbeere labikamu n'akamu. Kati so madamu Mimi ono yawulirako ku nsonga y'okuba nti weetaga transport akutwalanga mu ddwaliro okukima eddagala. Oba okiraba wagamba okozesa 5,000 ogenda ku ddwaliro n'okudda 5,000. Kati madamu Mimi n'abaga akasente ke yatuwaddeyo wano kati nga kogattako waliwo 10,000 lwabalanga. Lwabalanga nti lwogendayo buli mwezi ati sibayinza okujjako ngo 10,000 olw'okuba nti ojjayo eddagala eriryo. Then n'omwana naye bakujjako 10,000. Kitegeeza omwaka omuntu omu obeera okozesa mmeka? Mwaka gubamu emyezi giba 12. 12. Mmeka ze sente mmeka? Omwaka giba emitwalo 2. Omuntu omu. Omu gubeera omutwalo gumu. 12. Kitegeeza abantu omu emitwalo 2 mu 14. Kati yagambye munajja eddagala lya mwaka liyinza okwonoonekako oba mu nnyumba n'ebirala n'agaso okugirira emyezi nga 6 naye asobodde okulikuwa. So omwana abali emyezi 6 n'emyezi 6 omutwalo gumu 12. Okitegedde. Sezo sente nazo nazimpa nzikuleetere. Makyala Mimi n'ayongerako sente z'ennyumba. Abaana osooka bajje mu mpewo emyezi 3. Omwezi wagamba gwa mitwalo 3 ye mitwalo 9. Sente ezo nzirina. Nzo ganza sigadde ku mobile money oba ziri bulana. Ira nzirina. Ne tugenda bikola nga byatugaba. Tugenda ennyumba tugifune, tugisasule. Oba okiraba. Then tumagifuna gisasula. Ezeddagala zinakuba gomu 2. Nzirina. Neze nyumba nzine ezeddagala zo gwo ino banazo e transport. Kati ezeddagala ekiragiro kigede bulungi nnyo. Myezi 6 abantu babiri gwe n'omwana wo 10,000 lwabalo luddala gwe mutalo gumu 12. Joni kansu bintu ikiriya nnyo. Esente kali akatwala kabasawe eyo omuntu 10,000 ya dagali bali abwerere tukimanye kumala ensi yonna naye gye muli mu byala basawo balaka bayina ensonga za lwaki basaba 10,000 olwo kyetusasobola kuwakanya kubula mbino bawo ne butambula. Kati nakubako n'omutwalo ogwaku 5 zikutwala ku bola 5 zikuzza. Eyanzanyo sebo tweyanzege. Kati na sente eze z'enkyayi na wano giri emitwalo 9. Emitwalo gino 9 gisasula emyezi 3 egy'ennyumba ate nga bayiye ekiddako. Okitegedde. So zinyagalo ndage wali ennyumba nze nva wano nga ngisasudde nga muyingidde ebyokwebaka bye muneebakako n'ebirala ebyo nayo tunalaba oluki oluvannyuma njagadde nnyo omukyalo ndawo baali online akubuuzeeko n'essimanya ate lubba bize
Katonda ansaasire abenga soloba ona kanjiri nga mukubira kuba njagala mba mutwale omwana kasitaba nga bagenda mwongera aleme kukaaba oba lwasolo mutwala omwana aleme kukaaba then osobola okwetaaya weebaza omukyalo ono weebaza abantu abakulaba then n'ekirala oddemu osabe ebintu bye weetaaga byolaba ebibulayo nga ggwe twawulira ku byokwambala engoye Debbie yatugambye tufunirayo engoye wanaaba akomawo mu Uganda tutumanyirire wagenda kudda so byebyo weebityo n'ekirala lowooza ku kyosobola okukola nga bizinesi nga ggwe okitunnyonnyole bwe tunatuva okulaba ennyumba omwana tetumwagala mukaba wabe wakima ku mwana ono mwana atukola bubi tetwagala alabikire mu bifaananyi bamutukimireko okooba bamukwatireko ebbalibbali awalemeka lowoozako ku kintu ky'oyinza okukola nga ggwe omuntu nga bizinesi kisobola okuyambako okuyimirizaawo oba kanaabakadduka oba kanaabakaki ojja tunyonyola nga tuva okukola ki ebintu ebyebyo omukyala Mimi byaweereza bannaye mwenna abandaba ku TV oba ku radio tuliko omukutu baguyita Good Talent YouTube channel tweyanziza nnyo tweyanzeege ba Good Talent tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'ebintu bye mutuwadde tweyanziza otudduukirira wamu n'okumanya ennaku yaffe era mbadde nsaba Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi ogutayinaayina na buli kiisi yenna eyatodde Mukama amumpeera omukisa siina kye nsobola muwa wabula tegaabadde maanyi gange oba tegaabadde maanyi ga buli muntu wabula gaabadde maanyi ga Katonda okubasindika okujja gye ndi neeyanzizza nnyo neeyanzeeka okunziruukirira wamu ne famire yange oba n'abaana bange Mukama abampeera omukisa abantu bano abakuyambyeko omukyala Mimi Sharifa n'omwami omu yatuweerezayo akasente akatintini abantu bano kiki bakwongeddeko mu bulamu bwo banyongeddeko kinene nnyo kuba bino byonna mbadde siina kye nnina mbadde siinaawo yadde ne kasabuni akatandika okwoza engoye n'olunaku lw'ejjo era nasuza enjala nenjijala neeno okukaabirira mukadde naye nga ne mukadde talinaawo kamere konna kayina mukadde olina bw'omuyita siina we muyita wabula bandeeta kuno ze nnyumba zinasooka ze basooka okunteekako okupangisaako boosiwo zeyasooka okumpangisizaako era nga ebiseera ebisinga covid we yayingirawo we naliiranga wano emmere nga embeera enkutte wamu n'abaana siina we muyita nti oba nnina we muyita wabula mutwalanga maama wange oba nga jjajja wange kuba nnina famire naye famire yange tesobodde kunyamba naye ate abantu ab'ebweru ne banyamba enyinza kubuuza ki kuba ebintu si byangu eddagala olimira budde ki buli lunaku mmera emirundi ebiri obaguba gumu mira omulundi gumu kati waba tufunye kyakulya eddagala eri okola otalimira likunyola okikola otya nze nga nze nsobola okulimira nemba nga siina kyendidde naye omwana kati omwana yokola otya aba wakulimiisinga nga tafunye kyakulya alimira ndimuwa naye nga bw'aba nga tafunye bulungi kyakulya waba tafunye bulungi kyakulya era mba ndimuwa kuba baŋŋamba teri kumiisinga talina kwosa era mba nnina okulimuwa asobole okubeera ng'abeerawo kuba kati singa kati mufu eddagala eryo lyerimuwaniridde lwaki ogamba nti singa mufu sawa yakakati mu mbeera gye yalimu nga naakamuzaalamu ogwo omwaka buli amulabako yenna kuno akantu akalinnya era yeebuuza bwebuuza nti oyo omwana akyaliyo mulamu bannange buli amulabako buli amulabako emabegako yali atuuse nga bibi nnyo ng'agenda kumufaako emabegako nga mbeera kyeyo ng'ali atya ddala ogambe nti nga simanyi nti yafuna obulwadde ekintu nga kijja nga kimunyoola mu lubuto neyeesika nga buli kyomuteekayo kyazza nga adduka n'okufaako obufi nga yaggwako n'ennyama nga bw'omukwata ku mibiri oluliba lugenda bugenzi olw'omwana oluliba nga lugenda bugenzi nga siina kyakulya mu nju siina bugabirizi
nga famire ye yansuula mu nnyumba nga siina bulabirizi bwonna bwe nnina. Taata w'omwana nga yagamba kibayira time nga tajja kumulabako nga yadduka kuno yavaako. Nga ki ekyasinga omuddusa? Simanyi. Yamala kumanya nti omwana oba already ye yali akimanyi? Yagenda okudduka ng'olwedda nga ndi lubuto nga sinnazaala. Nga n'owomukubira essimu tayagala kumanya. W'omukubira n'omugamba bannaayo omwana mulwadde akusuubiza busuubiza nti ngenda kusindikira akasente takaweereza. Ne bituuka ne bintama, ne tuuka ne muvaako ne mwesonyiwa. Namwesonyiira ddala. Abantu abamu we bafuna obuzibu nga bw'oyitamu kati nga bwe taata w'omwana akyala buvunaanyizibwa bumuyitiriddeko n'adduka. Abantu abamu badduka ku famire zaabwe n'alekawo abaana n'amutwala n'amusuula ku geeti y'omuntu ne yeeyongerayo. Lwaki gwe kino tekyakugira kukikola okusinziira omwana embeera mwe yali ali ng'alabika bubi oyina abalala tolina kyakukola tolina wakusuula lwaki abaana bwe tewabajjaako gwe n'odduka n'ogamba kangende ntaasa obulamu n'abaana balifuna alibayamba? Ssebo nze ndimu tugambe nti oba omutima omuzadde oba ki kuba abo be baana bange bokka be nnina ku nsi kuno. Nze saakula na mmange. Maama wange ngenza omulaba nga nnina abaana abo abakulu. Maama wo nga nnina abaana abakulu wamulaba luvannyuma maama wo tewakula naye? Saakula naye. Nentuuka ku maama wange ng'alaga nti tatwagala ng'eri yatwegaana nti ffe tetuliiyo yatuleka abaana babiri. Ne mutuukako ng'alaga nti tatufaako tanfaako naye ng'ate ndi bwabwe era nga nze neenoonyeza ekyokulya. So wayita mbeera ey'okustruglinga nga tolina maama? Nga sirina maama. Ate taata? Ne taata ye yafa. Yafa nga nkyali mwana muto nali wa myaka 11. Nenkula ne jjajja wange oyo gwe mmanyi nga mmange bukya taata afa. Era ntwakula ewaka tumuyita maama paka kati gwe nakula naye. Era omukyala awo ali awo Nansana ku Yesu amala. So kyekyo lwaki ogamba ofaana abaana bo toyinza kulekerera baana? Sirina mutima kozi bonna balenzi. Bonna balenzi. Ekinaabaawo kye nnaalyanga. Naye nga abaana naye nga sisudde baana. Ate bw'oba ofunyeyo omuntu n'agamba mpaako omwana omungenda embeere naye mulabirire mukuze. Kozi nga mmaze okulaba waalaga omwana wange. Naye kyoba osobola okikkiriza? Nsobola okikkiriza naye ng'aba nzikiriza okubeera nga ŋŋendangayo ne mmulabako. Si abaana obaagala naye oyagala babeere mu mbeera ennungi. Kuba waliwo wano omuwala yabadde agamba waba alinako omwana omuwala amumpe yadde amanyi ono bebi nnyini omulwadde ye muki ne mugamba abaana bonna balenzi. Naye n'agamba bw'onaaba nga okkiriza ng'olaba embeera egaanye asobola okulabirirako omu. Alabika naye ali bweru omuwala oyo n'alabika asobola oteekawo obuyambi buno omwana n'akola ki. Naye n'agamba nti w'onaaba nga like ofunye w'abeera atisa anaaba kikira kyanakoleramu. Kimanyi omukyalo ono naye agenda maaso n'okubanga tulaba tebaagala kwogera mannya gaabwe abamu ku bo abantu betwogerako nabo naye kiki oyinza okugamba abantu nga twagala okkuta naye tulabe ebinaaba biddako. Tulabe nti embeera at least Katonda atuyambako ofune smile kikyukemuuko Katonda yalina empeera eyaffe n'abantu abalala bakukwasaganyizaako. Siina kyakwogera okuggyako Katonda yekka gwe mbakwasa. Siina kyakubasasula. Siina kyengenda kubawa nti kiikino. Wabula oyo Katonda eyabaleese n'abandeetera yekka yaba abasasula. Wali tusuubira nti oli tulaba notulaba? Tekibadde na mu mutima gwange. Era mbadde sikifunangako bukyambaawo. Bukyankula kutuuka awo oba bukyankula kuzaala baana. Okay, kale abatugoberera batula ku Mukutu Talent mwebale kubanga mutuwa amaaso nembanga mulaba ompya subscribinga vino beera ng'ogyongerayo sharingirako abantu abalala tufune ekyokuyiga muno tujjamu ekyokuyiga ekyenjawulo. Essaala ze mutuwa zituyambirako ddala n'omuntu alina akyasobola okutola kyonna nobeera ng'oyamba ku muntu nakyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Abalabi mwe abasinga tuzzaamu amaanyi tuka ku bantu ab'enjawulo. Teranga nnyo okugamba nti tofa weeka tofa kisiiri ng'olina ekikunyiga. Nze nnyinza obba sirina ssente ze ŋŋenda kuwa, nnyinza obba nga sirina nnyo magezi ŋŋenda kuwa, naye ate bw'onaabanga otuukiridde
ne tukola emboozi eno bangi abansinga amagezi ne sente n'ebirala bayinza obeera ate nga bakwasaganyizaako ne bakuwabula nebeera nga ate ebintu bisobola otambula obulungiko. Eyange ze Sonko Muhammad nyinza obutabisika olunaku olwaleero ku kyalo Katente kwe tuli tukyakola emboozi y'omukyalo ono akyetagira nno ddala obuyambi era kyayinza okubeera kyonna ng'okolawo ali mu ggwanga Uganda ngamba nkukulemberemu nkuleete ojja olabe ku mukyalo ono ali Bulaaya ng'oyagadde obaako obuyambi butuuse eri omukyalo oyinza n'okugamba butuuka mu time bweti ngubira ku video call njogereko naye era mbadde ngeza kukubira omukyalo ono ku video call naye sisobodde kumufuna kankubireeko wano omuntu omulala wano Sharifa nabo bayisobola okumufuna ku video call n'omukyalo yagadde nnyo okwogera naye ku video call naye ampeereza message wano oluvannyuma n'aŋŋamba ndi busy nga ali somehow busy naye kandaba banyinza okufuna ono ku ssimu mwana omuwala ono wuuna aŋŋambye mukubi kasooke mukubire una ayeza message agambye mukubire kasooke mukubire yagadde nnyo yogereko n'omukyalo ono kuba alabika nga ready n'okuyambako ekisingirako ddala wano amaze emyaka egisukka 8 ng'ali bweru wa ggwanga byakolera simu ino ndaba eyise musabe Katonda abeere nga atukwata twogerekoko naye akulabe butereevu ng'aludde okukwata unaalabika nkutte yes wanji nnyabo osibye otya eyo mami? Bulungi ssebo osibye otya no ssebo akasana kamaze ne kaaka tumaze ne tugamba ekijja kijje n'enkya bwekera ne tonnya n'oguddako tusanga omukyala ng'amazzi gaamutwala ng'ensolo zaamulya oba nga yafa enjala era nange kyekibadde kineraliikirira abaana nze mbadde ngamba abaana bagenda kulwala abaana bo nga bagenda lwala omuguda akuba talina bigambo naye badde oyogerako n'omwana talina bigambo naye tuzze tusobodde okukola bwe tuti simanyi oba olaba ebifaananyi wano ndi mukasana negezaako okugula bye tusobodde okugulayo sabbuuni emiti 5 programu gyabbawo ng'ogiraba omunyo tuguze mupime netugula amajja tulina bye tugenze twongeramu okusinziira olw'omuwala yatuweerezayo omutwalo newabaawo n'omwami yatuwaayo ogumu 7 tugulyongeramu amajaani tugenze tuka ekijjanjalo nga bakiseera bitya kyetwakubalira ennyanga kya nnya 8 netugula ekijanjalo jabbiraba obuwunga kilo 10 netwongeramu mukene sukaali webityo era ndo wuuno wano oyogerako n'omukyalo ono osibye otya nno bigamba biti eyo gyetuli tukola mukama atukuumidde eno naffe atukuuma tweyanziza nnyo tweyanzeege obugabirizi bwammwe tweyanzeege si katono kunze si katono munnange mbadde sirina nedda mukwano mukama ajja tukwatirako mukwano kati omwami oyo mbadde mugambye iye nnyabo ebyennyumba iye mutegeeraganye bulungi mugenda kikolako iye ngenda wano genda wali kumutwalayo nnyumba naye mbadde mbimunyonyodde nagenda kuntwala ndaba ennyumba kubanga kati ne wiiki ejja mbadde njagala ku ssente z'ennyumba twongerekoko kati omwami oyo omunnyonnyole eki ky'osobola okukola nga ggwe omuntu n'ekirala essomero mbadde njagala abaana batandika okusoma taamu ejja kubanga taamu eno eri kumpi kuggwaako iye nnyabo mbadde njagala abaana abo bakole ki nga njagala yunifoomu zammeka ebitabo kalaamu abo abavubuka 2 iye nnyabo nze munnange omwami oyo ye nanga kaccano ke nakasanga Busanzi naye ndaba ne ŋŋamba yiyi bannange nange kwe kumukubira essimu omwami nga simumanyi nga naye tammanyi ne mugamba bambi omukyalo ono nandyagadde akatono ke nnina muyambe tweyanziza nnyabo tweyanzeege mukama akuwa omukisa amiina naawe abakuume era nkukakasa nti nja kukutuukako kale nnyabo tweyanza nnyo tweyanzeege kati yogera n'omwami oyo bambi iye era waliwo n'emikwano gyange endala gye nkola nagyo be nasoba nabo mbadde mbagambye tugenda kukwatagana bambi tukuyambe tetugenda kulekerera labirira abaana bulungi iye maama ngenda balabirira
Kale mukwano naye ogume oli musabi osaba oba oli musiraamu. N'abasiraamu basaba oba oli musiraamu oba oli mukristaayo weekwase Katonda osabe. Nsaba era singa mbadde sisaba sandi bituuseeko bino byonna. Kale mukwano kirungi nti osaba. Naye tujja bwe ndiba nfunyeyo akasente omwezi ogwo ogujja omwami oyo ajja kukugulira akasimu akuleetere muteekemu line. Tweyanza nnyabo tweyanzeege. Kale mukwano Mukama abakuume. Naye tokaaba guma tujja kukukwatirako Mukama ng'atusobosezza. Kale nnyabo tweyanzeege nnyabo. Kale mukwano. Kale munnange wangi. Kale weebale nnyo weebalire ddala mugende mulabe ennyumba bw'oba osobola. Okube n'ennyumba ogikuba ekifaananyi ne room. Naawe waabadde asoma nawe okubeewo ekifaananyi tubeere n'ebifaananyi ebyo. Bisobole okutujjukiza gye tuvudde. Kale mami ngenda kuba nga nkikola. Era ne program tugenda gi uploadinga. Oli protected ekifaananyi tebajja kiraba nga yewaŋŋamba just eddoboozi liyo tujja lireka. Nze ne bwe bandaba ne bwe bandaba sifa. Tofa naye bakulaba. Naye weebale nnyo weebalire ddala kati wiiki ejja osobola okuddayo twongereko n'ez'ennyumba tulabe n'essomero ly'abaana kanjogere n'abakyala bano embadde njogedde nabo. Kale katutetenganye njabba nga nkuddira insha Allah. Kale ssebo. Naye nga mu vidiyo nze nakugamba nti nze ndi mukyala mukristaayo guno omukono tegufulumiza guli omukono tegulina kumanya. Kati mu vidiyo teweetaaga kwatula mannyo ogamba bugambi waliwo mami ali eyo e Sweden kimala. Mbadde obedda ngamba kuba nkukubidde tunatera okumaliriza obedda kubirako ng'oli busy ne ngamba waliwo mami bamuyita Mimi. Ekyo kimala. Kale mukwano. Omukyala mwagala nnyo tujja mukwatirako mpolampola. Abaana bajja kukula naye ajja kubeera wakuza abaana be bambi. Kale amiina. Kyova olaba njagala story ye tugibuilding ate naawe beekuyambako ku channel yo ng'abantu bategedde gye twatandikira ne gye tulaga yes kituufu. Kale ssebo. Kale njabba nkuddira insha Allah. Kale amiina. Okay kale abatugoberera bw'otyo bw'otera okukola ebiseera ebimu at least nkwasizaayo omuntu omu omukyalo n'atuyambyeko n'omuwala omulala gwe mbadde ngezako wano okukubira kasimu akolera mu kiyumba alabika nga ye nga ali busy. So tuyinza obutasukkawo wano olunaku olwaleero erinnya yanze Sonko Muhammad nakyo tugambayoko kyomalirizaayoko nakyo abantu gye bali eyo abalina obulwadde nga gwe abaana babasuulawo tebamira ddagala oyinza bagamba ki tumaliriza. Nze abantu kye mbagamba abali eyo nga bazaala n'abaana baabwe obulwadde obulwadde buno sigamba nti mulimu ababufuna nga tugambe oba beeyagalidde naye nze obwange nabufuna seeyagalidde kuba nali nnoonya future eri abaana bange kuba nina newe nasulako ebweru okumala wiiki nnamba nga nsula bweru gundi bweti lwakuba nti gundi gye twali mu gundi nga si ya musana nga si ya nkuba ng'enkuba nti teri awo nti etonnya naye nga tusula mu nsiko kuba nali sinnaba kuzaala mwana oyo paka we nafuna omuvubuka n'antwala ewuwe n'amponya empewo neŋŋenda naye kwe kufuna obulwadde naye ng'ate sandi bufunye ne tukyankalana naye nenfuna omulala ne muzaalamu omwana endabirira n'etabeera nnungi kuba nali lubuto era n'eddwaliro lye nazaalamu teryali lya gavumenti nti nazaalira mu ddwaliro lya gavumenti yali pulayiventi naye kyenkutira oyo yenna azadde n'omwana omulwadde tasuula mwana si yeebeera enkomerero kuba nze essaawa zino owange oyo yali yalemala nga yakonziba nga yakonziba nga n'otambula okumala mwaka mulamba nga tannatambula naye ng'aba abalala bakula badda mu maaso naye kuba yasinga n'oyo obukulu
oyo ayimiridde. Owo obulwadde bwebumukubye yasinga oyo obukulu. Naye natoba n'omwana wange nentoba naye mu buli mbeera nankanukirako ne mu ngalo abantu ne baŋŋamba nkwate omwana musuule. Nagamba sijja suula mwana wange. Abalala ne bagamba ekyo kirabika kika omwana mutwaleko mu kika kye, ne mugamba oba kika oba ki kambeere n'omwana wange. Oba afa oba tafa Mukama yamanyi, eyamumpa yaba munzijako. Paka eriyo omukyala eyo bamuyita Anti Nganda Jenny Francis, era eyo omukyala mwebaza nnyo emirundi 15 ambeereddewo nnyo ye yamponya okunziza mu bulamu buno paka okutuuka wano wendi okubeera nga ndabikako, era singa kati nange nafa. Mwebaza nnyo nga wekisoboka. Gwoba omanyi nti woba ozadde omwana oyo alina obulwadde obwo nti yenkomerero, abaana bakula. Kuba kati owange nga bwali si bwe yali. Kuba kati essaawa zino atambula ate era n'okwogera ayogera. Guma otobe n'omwana mwekebeze, bwe kuba kutandika ddagala mutandike eddagala nga nange we nalitandika. Obulamu eyo si yenkomerero bujja bba busobola okuba nga butambula. Okay, bagamba kuddira mu luyimba taluwoomya. So ebigambo biwulidde eby'omukyalo ono buli muntu alina embeera mwawangalira. Tera bagamba nti gwali eyo ng'olowooza bulamu bukomye, kyolimu kisinga okuba ekizibu ennyo. Oyinza obba ng'okabya akajanja abantu gye bali abayita mu bulamu obuzibu ennyo ng'alina obulwadde, alina omulwadde, alina abaana, talina wakusula ekyokulya tamanyi, enjala emuluma ng'embeera eri awo bw'etyo. Naye tulina kubeera nga tusigala twekwata Katonda ajja kumala abeere nga tayanukula essaala zaffe. Nawe omuntu abeereyo ng'osobola okuba ku kyokwatirako eri omuntu kikole, so bw'onaaba ng'okikoze Katonda ayinza okuba nga abaako kyataasa. Ngezaako n'okwongera okubira ku mukutu Abudu wano eno. Genda n'olutene musisi mujje mwebaze. Bajje batwebazeeko lwakuba kamera naye okay. Naye tujja kuba nga twongera okuba nga tukoma nga tubakolera emboozi ez'enjawulo. Abatondooza katubaleke, tujja bala abandooza nga tugenze ku ssomero. Tubaleke sokumala okubanga bafuna ku kyo. Mama tweyanziza anko tweyanzeege byonna bye mutuwadde. Kiki weeyanziza? Byonna bye mutuwadde. Bituwadde byonna. Ate omunaavaamu ekigambo mukulu. Okunye ne kamwenyumwenyu. Ne kabadde katya kagundi kali kendeese kali ak'okunywa. Mukanywedde? Kabadde katya? Kadde kalungi. Kadde kawoomu. Kahongeddemu kutwanyi mubiri. Ndi? Kahongeddemu kutwanyi mubiri kawoomye. Kale tumanyi bunenya n'abaawo kenjiyayo yesaha. Bonye munakamwenyumwenyu. Gwani mpozi wagambe gwani? Si Franka. Gwe Franka? Kabadde katya ka juice. Tunule eno yogere. Kale mugende muzannye. Kale bwotyo bwe tubadde olunaku lwaleero. Nze Sonko Muhammad watonda yensi yange Ssaabasajja Kabaka wa Uganda Bangale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.